weewala okuyiwa omusaayi ogutaliiko musango. Abaana b'obulenzi embuto ez'abawala si be bazeewa. Mulekerawo okwegaananga embuto ze muba mubawadde. Akayaye kagiwugudde omulundi gumu. Kabadde kaagala kwogera ku butemu naye ne kajjukira nti nako mu ngalo zaako mulimu omusaayi oguli fresh ne kagiwugula. Ebadde ey'okwogera ku musaayi gw'obutemu neewunzikibwa neefuuka ey'okwogera ku musaayi gw'embuto eziggyibwamu. Kakozesezza sipiidi nnyingi nnyo okujjukira nti eno emmeeza gye ndi mu kunyeenya kuliko ebyokunywa byange. Kakati Bujjingo kontenti oyo w'okwogera ku butemu yamwesaanyizaawo yekka okuva lwe yatta Richard, kubanga akimanyidde ddala bulungi buli lwayogera ku kigambo butemu ffe nga tugamba naye watta Richard. Kyova olaba kabadde kasazeewo kwogere ku ky'obutemu naye obwongo nga tebulowoolezaawo nti bannange ate nange natemula. Oluvannyuma lw'okukifulumya ndowooza amaloboozi ago gaayogerako ne gajja ne gamuleekaanya mukutwe gamugamba ogenda kwogera biki? Weeyiwa amanda mu mbugo tokimanyi nti naye watemula? Ogubadde omusaayi gw'obutemu ne gufuuka omusaayi gw'embuto ne kagiwugula omulundi gumu neeva ku luguudo kwebadde etunudde ne kagiteeka ku luguudo olulala. Naye Bujjingo luli lwaddaaki musajja gwe oliyogera amazima nti gwe yatta Richard? Ensi yonna ekimanyi nti gwe yatta Richard, naye ensi kye yeesunze ng'amazima gava mu ggwe nti gwe yatta Richard. Kankubuulire ffe mu Buganda tulina enjogera egamba nti abafu tebawummula. Omufu awummula mubiri naye nga gw'omwoyo gusigalawo nga gukyataayaaya ku nsi. Bujjingo nkulayirira lunaku lumu Richard agenda kukuwereba emimwa mmula afungula akamwako oveemu ebigambo ebigamba nti nze namutta. Bannange munsaasire nze namusaanyaawo. Bannange munsaasire nze namutta. Kakati gwe weebuuze obwongo bubadde bukuweereza butya nti kanjogere ku ky'obutemu era bukomyewo butya nti bannange nedda eno emmeeza gye ndi mu kunyeenya kuliko ebyokunywa byange nze obutemu sikyakkiriza kubwogerako kubanga mu ngalo zange zirimu omusaayi n'okyusa. Ekyo ekyaleese endowooza etaabadde mu ndowoozayo nti yogera ku butemu, yogera ku bantu abatta bannaabwe ne bayiwa omusaayi gwabwe. Wallahi ya Mungu lunaku lumu kiriyogera ekigambo ne kiggwayo nga si gwayogera naye nga waliwo ekikutembye ejjoba, nga waliwo ekikulinnye ku mutwe kyogera ebigambo ne biggwayo nti bannange okuyiwa omusaayi gw'abantu ogw'obwereere kikyamu. Nze gwe mulaba wano natta Richard, nze gwe mulaba wano nze nasaanyaawo Richard. Kwolwo toliwulira ddoboozi likugamba nti otagala ki? Kyusa mangu emboozi ebadde ey'omusaayi gw'obutemu gifuule ey'omusaayi gw'olubuto naye boyi kagiwugudde. Obwongo bwako budduka sipiidi ya waggulu nnyo kubanga kabadde kamaze okukayisaawo nga nninda bulinzi kigambo kyokka. Oba obwongo bukaweereza butya nti giwugule ogubadde omusaayi gw'obutemu gufuuka omusaayi gw'embuto. Nze naawe ate abatemu obwongo bwabwe buba bubala sipiidi. Obwongo bw'omutemu buba budduka sipiidi naye wadde obwongo bw'omutemu buba budduka sipiidi ate obwa Bujjingo bwasisse okudduka sipiidi kuba neewuunyiza mu sekendi 5 omusajja jajja ekirowoozo ekikyusa omulamwa ave mu musaayi gw'okusaddaaka mu musaayi gw'obutemu agiteeke mu musaayi ogw'okuggyamu embuto. Bw'ogiwulira ng'etandika tewali abadde ayinza kugaa nti egenda mu musaayi gwa kuggyamu mbuto. Ebadde egenda ku musaayi gwa butemu naye omukulu n'ajjukira ti bannange emmeeza gye ndi mu kunyeenya kuliko ebyokunywa byange n'agiwugula omulundi ogu ng'era bwe yasikandi buleeki kweri ey'obulimba nasikandi buleeki emmotoka omulundi gumu n'engwa wansi. Emmotoka n'ogisikandi buleeki n'esigala ng'ekyatunudde gy'ebadde egenda. Eno gy'osisandi buleeki ey'ebigambo ng'ekyuse n'eva gy'ebadde egenda n'etunula ate gy'ebadde eva. Kakiwugudde mbadde neesuuze nga kagenda kwatula naye mamba nnyabo oba oddoboozi era likobyole likagamba waayi totagala ogenda kutomera ne kakyusa nkabifuula omusaayi gw'okuggyamu embuto omusaayi gw'okuggyamu embuto mu by'okusinga ogw'okutta abantu.
Musaayi gw'okugyamu embuto z'oteetegekedde. Buli aggyamu olubuto aba talwagala, aba teyalwetegekedde. Oli aba yamukutuliddemu omusota mu butanwa. Oli aba yamukutuliddemu omusota. Naye kennyini mukazi wattu nga tagenderedde. Oluusi yagenda kumukuula. Oluusi yagenda kumunoonya muzanva ng'akooye okulya amalumba. Laba omuyaaye bw'amubaza n'amukutulyamu omusota. Oluusi nga mwavu nnyo nga ye amwagala laavu. Naye nga tannatuuka kumuzaalira ng'amulinda beezimbe bw'alufuna n'alugyamu. Olwo si lubi ogwo musaayi si mubi sigaye nti mpagira eky'okugyamu embuto okusinga ogwa Richard gwe wayiwa. Naye kirungi sigenda kukunenya nnyo. Si gwe mulamwa gw'obadde oggiddeko. Wabula omaze kukiraba nti akamasu kagenda kukukubirayo n'okyusa n'ogiwugula omulundi weegenderezanga nnyo okuyiwa omusaayi. Ne kajjukira nange nayiwa emusaayi gw'embuto. Omusaayi gw'embuto gululuma. Naye Bujjingo ogenza okutta Richard nga wakatta bameka kubanga lwe bakwasa engobbe enva si lw'oba osoose okuzibba. Ogenza okutta Richard nga wakatta bameka. Era ensonga lwaki ku Richard twamanya nti gwe yamusse y'ensonga lwaki agenda kukulakira. Y'ensonga lwaki agenda kukulakira. Omanyi Mukama Katonda oyo osokola ebintu mu linnya lye. Leero n'enjola bakiwedde. Bakola ebyamagero eby'obulimba mu linnya lye. Ng'ekiro bakola birala. Ekiro bapanga byamagero bye bagenda kukola nkya. Naye era Katonda yatuuka n'amwamuka. Katonda yatuuka n'amweyambula n'amulaga ensi nti bannange kiwedde omutuufu y'ono. Kakati ne Bujjingo abadde ng'akola ebintu mu nzikiza. Apuliikinga birala ate akola birala. Apuliikinga birala apulakitisinga birala. Emisana katuuti ayogera birala ekiro ayogera birala. Laba bw'ajja Richard atali wa bulijjo. Wallahi Richard alwazizza Bujjingo empagama. Amutuga ate nga tewali bayinza mukuba bukonde kumusesema. Richard alwazizza Bujjingo empanama. Ng'enkoko bino by'ejjeebojjogola n'ebojjogola wano n'ebojjogola wali n'ebojjogola ensanafu eri n'ebojjogoleramu obusota obuto. Bojjogola ensanafu n'eryoka egitaagula emimireeti. Kakati ne Richard alinga ng'ensanafu etali ya bulijjo nga Bujjingo y'enkoko bulijjo ebojjerera. Richard alinga ng'ensanafu etali ya bulijjo. Richard alakidde Bujjingo. Richard afuukidde Bujjingo ekizibu. Wuyo atandise okumuwereba emimwa mmula era luliwo olwo ng'akayisaawo. Omutemu bubi. Nze natta Richard naye sirina mirembe ku lunaku olwo Mukama phrase eno gy'oyingizzaamu ey'omusaayi oguyiika ogw'embuto ajja kugibuza. Ajja kuyibuza. Leero eddoboozi lya Sitaani lizze ne likugamba wadde nga gw'olimba nti lya Mukama owuguka ki. Ogenda kwekuba wekka omusumaali mu kigere. Sanduuko yo lwaki ogisandikira kyusa yogera eno ne kasooka ne kasirikiramu ne kaguza mu mbuto. Kagezi mba neekoza bwe sikkiriza nti akasajja ako kagezi kubanga sipiidi gwe kakozesereza okukyusa omulamwa gwe kabadde kaleesi ebadde y'amaanyi. Obwongo bwako bulowooza sipiidi. Obwongo bw'abatemu buba bulowooza sipiidi naye ate obwa Bujjingo bunsuseeko naye nga Bujjingo. Richard wamulya naye yakulema okumira. Ebyenda byo bitono nnyo okudigestinga Richard abukale munda mu lubuto lwo. Weerinde weetegeke kubanga oli mu nnaku ze ezisembayo mu busumba. Abo abakyali awo si binyeebwa wabula ze mpulunguse mu binyeebwa. Ate ng'empulunguse mu binyeebwa ze zibeera entono ku binyeebwa. Nawulidde nti n'ekkanisa eggwawo lwa buwoomi. Abategeevu batandise okusenguka n'osigaza endiga z'ishiipu. Naye ba disciples bo batandise okunoonya Mukama ewalala. Batandise okunoonya ennyumba ya Mukama ewalala we bagenda okusinziza nga bagenda ng'omuweera ettenda ate baamukisa kuba gye bagenda waliyo churches. Wano tewabadde churches zaabwe ziba ziwonye. Kati bagende baziwe Mukama kumwebaza so si kumuzimbira. Naye nga wamwettira ono